bwe nkugamba nti ku nsi kuno ebitonde ffe abantu nti ffe tuliko fekka abalina entegeera nga gye tulina ekituufu nja kuba nkulimbe kubanga okuviira ddala emabega wabaddengawo okuteebereza okw'okubeerawo ebitonde ebirala ebitegeera nga ffe abantu sinakindi n'okuba nga bitusinga okutegeera era nga abantu ab'enjawulo abamu baafuna omukisa ogubirabako ate abalala ne balaba ku bubonero bwabyo. Sseŋŋendo eno kwe tutudde eya Planet Earth egambibwa okubanga si ye yokka sseŋŋendo okuli obulamu wabula nti waliwo ne ziseŋŋendo endala okuli obulamu obulinga obuli wano wennyini. Wabula kino tekinaakakasibwa bulungi kikyali mu kuteebereza wabula bannassaayansi bali kaweefube ow'okulaba nga bazuulayo oba waliwo planeti endala eriko obulamu obulinga obweno gye tuliko. Nga bwe nkutegeezezza okuviira ddala emabega wabaddengawo okuteebereza ku bitonde ebitufaanana naye ekibuuzo kiri nti bwe tubanga ku nsi kuno tetuliiko fekka ebitonde ebirala ebiringa ffe tuyinza bisangawa yewe ebiri kuno ku nsi bye tugenda okutunuuliramu eno vidiyo. Bwekola kimu subscribinga onyige ne mukadde tusobole okweyongerayo. Okuviira ddala mu mwaka gwa 1955 ebifo bingi ebize binokolwayo ku nsonga eno ey'okuba nti gy'osobola okusanga ebitonde bino ebirina entegeera y'abantu bye bakazaako aliens era ng'ebimu ku bifo ky'ekifo kino ekimanyikiddwa nga Area 51. Ekifo kino nno kisangibwa mu America era nga kisangibwa mu kitundu ekiyitibwa Nevada nga kyesudde miles 83 okuva mu mambuka ga Las Vegas. Ekifo kino kiwezaako square kilometers emitwalo 10,295 era nga kiriko ennyanja eyakalira oba kyewandiise dry lake ng'enetebezebwa okubaako obugazi bwa miles 4 oba 6. Naye twebuuza Area 51 egyetya okuzimbibwa oba egyetya okutondebwawo. Mu myaka gya 5 waliwo ekiseera ekya Cold War oba kiyite ekiseera ky'olutalo olw'ebigambo n'okusingira ddala wakati w'amawanga okuli Soviet Union saako ne America. Embeera eno yateekawo obunkenke wakati w'amawanga gano abiri era kino kye kyawaliza America okwetegekera embeera eno erimu okutuusibwako akabi nga teyeetegese. Bwetyo gavumenti ya America kwe kusalawo okuzimba ekifo ekyekusifu gye baali bagenda okuzimbira ebyokulwanyisa mu kyama nga teri amanyi era nga kyali kibeetaagisa okugendera ddala mu kyalo eyo gwe baali balaba nti abantu baali tebasobola kutuukayo oba abantu baali tebasobola kumala gatuukayo. Bwe batyo bwe baatuuka mu kifo kino ekisangibwa mu Nevada kyabasanyusa nnyo era ne basalawo okuzimba wano base era ng'ekifo kino bakituuma Paradise Ranch wabula kyajja nga kikyusibwa amannya okutuusawo kyatuumibwa Nevada Test and Training Range. Ng'eno nga we nkugambye baali bagenda kugezeserezaayo ebyokulwanyisa empya bye baabanga bakoze saako n'ennyonyi empya era ng'ennyonyi eyasooka nagikunnyonnyodde gwe yalabye vidiyo eyasoose yeno gye bayita U2 era ng'eno yazimba mu 1955 mu kiseera we baazimbira ekifo kino. Okuviira ddala mu 1955 n'okutuusa kati tebakkiriza muntu yenna kumala gasaalimbirayo nga takkirizibwa ng'era ekifo kino baakiteekako security ey'amaanyi okuli abasirikale abalawuna buli kiseera okulaba nga teri muntu asala saako olukomero olw'amasannyalaze wamu ne surveillance system n'obupande obulabula era nga mu kusooka nga singa weetantalanga okuyingira mu kifo kino nga bakuttirawo. Olw'engeri ekifo kino gye kyakuumibwangamu kyaleetera abantu bangi okutandika okukyekengera nga beebuuza bintu ki gavumenti ya America byekolera eno. Kati alien okubanga ziri mu kino ekifo kyajja kitya. Mu mwaka 1945 waliwo akabenje mu kitundu ekiyitibwa Roseville mu New Mexico. Akabenje kano nno kaali ka kintu ekitaategeerekeka wabula nga kigambibwa okubanga kyali kyombo kya alien era ng'enkula y'ekyombo kino abantu baali tebagirabangako. Ng'ekyombo kino kimaze okugwa mu kitundu kino abantu abali mu kitundu kino baategeezaako poliisi era bwetyo poliisi n'amagye ne bijja mu kitundu kino ne bikuŋŋaanya buli kipapajjo kyonna kye baali basanze era ng'okusinziira ku baaliwo kigambibwa nti baalabako ku mibiri egyalinga egy'abantu naye nga kigambibwa nti gyajja aliens. Bwe kityo emibiri gy'abantu bano saako n'ebipapajjo ne bitwalibwa mu kitundu kino ekya Area 51. Wano ebitongole by'ebyokwerinda byafulumya amawulire nti spaceship eyazi alien yali egudde. Oluvannyuma lw'ekiseera ekitono ne bimala ne bigakyusa ne bigamba nti tekyabadde kyombo yali weather balloon. Zino balloon ezibeera mu bbanga nga zeetegereza embeera y'obudde eri mu bwengula nti yali egudde mu kitundu kino. Munnabizinensi eyali ayitibwa Kenneth Arnold agamba okulaba ebintu ebyakulanga disk oba ebisuwaani nga bino byali mwenda era nga byali bitambula mu formation y'emu mu kitundu eky'ensozi ekiyitibwa Rainier. Era incident endala yatuuka mu mwaka gwa 1908 mu Bungereza
kumpi n'enkambi y'amagye mu kibira ekiyitibwa Rendlesham Forest. Akabinja k'abannamagye abaali mu kibira muno bagamba okulaba ekitangaala kye baali batalabangako, era nga kino ekitangaala kigambibwa okuba nga kyali kya kyombo ekyazi alien. Wabula nga wenkutegeezezza mu kusooka, bino byonna ebitongole by'okwerinda ebya America byajja nga biwakanya nga bigamba nti tebiriiyo. Ng'ebimu bagamba nti just abantu baali balabye satellite ez'omu bbanga ezitambulira wansi nti tebyali byombo byazi aliens. Ng'ebitongole by'okwerinda nga bikyayongera okuwakanya okubeera kwazi aliens ku nsi, waliwo omwami ayitibwa Bob Lazar mu 1908 yavaayo n'ategeeza ensi nti yali akola mu Area 51 era agamba okulaba ku byombo bya aliens mu kino ekitundu. Wabula ono naye gavumenti ya America yavaayo n'egamba nti ono bye yali ayogera bwali bulimba. Abantu bo bangi abawerako abagamba okubanga baali balabyeko ku aliens, wabula newankubadde gavumenti ya America egezaako okugaana, kino kyekijjawo kubuusabuusa mu bantu okugamba nti gavumenti ya America erina kyemanyi ku kubaawo kw'ebitonde bino, olw'ensonga nti n'ekifo kino kyennyini ekya Area 51 okuviira ddala mu kutondebwa kwakyo ebitongole by'ebyokwerinda ebivunaanyizibwa ku kifo kino byakyegaananga okutuusa mu mwaka gwa 2013 ekitongole kya CIA we kyakkiriza nti ddala ekitundu kino naye nga kyakitutte emyaka 58 nga bagamba nti ekitundu kino tekiriiyo. Kati olw'okuba nti basobola okusiriikirira bino byonna okumala gino emyaka gyonna, tekijjaawo kubuusabuusa okugamba nti mu kitundu kino bakuumira zi aliens. Lwaki bandibadde bakuuma ekitundu kino nga kyakyama? Emu ku nsonga bwe bweraliikirivu nti singa kino kizuuka nti aliens gye ziri era America ezikozesa okukola tekinologi mu bintu byayo oba ze zigiyambako okukola tekinologi gweba ekoze, kino kiteekawo obweraliikirivu saako n'obunkenke nti tekinologi ono ayinza okugwa mu mikono gy'abantu abakyamu. Ekirala kwe kuba nti America singa eyogera ekituufu ne kizuuka nti ddala aliens gye ziri era ze zigiyambako okukola ebintu eby'enjawulo, kino kiba kigenda kuginafuya olw'ensonga nti ebyama byayo ebeera ebyanjudde eri ensi. Era ekitundu kino tewali nnyonyi ekkirizibwa kuyita mu bwengula bwakyo okuggyako ng'ekkirizibbwa. Okukkiriza bakkiriza nti ekifo kino gye kiri, wabula twebuuza ddala aliens gye ziri golowooza ki ku ekyo? Kijja kunsanyusa nnyo ng'osubscribinze ng'onyigamu akagambo subscribe saako n'okunyigamu kadde. Era osobola okusharinga eno video eri mukwano gyo. Osobola n'okutwegattako mu WhatsApp group nga linki ya group weeri awo. Kwebaza olwakadde kuwadde okulaba eno video. Tusinkane mu video enaddako.